Cheche njagala tandika kukola. Dina kawere naye nzigwawo. Ogwawo kya lwabwomi. Nedda. Enjala tino tandika okukola. Omwana nsikambula ng'olimu n'enjala amazima njisula. Naye yaluusa ogisula. Ng'ebyokulya nga bizibuzibu. Nga bibuze mutumba abatasombye musenyi. Nga tafunye kalimu tetulya. Mutumba oli omulenzi. Ye omulenzi wa myaka ng'emeka? Alina emyaka 14. Alina emyaka 14. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gudde tukusinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad musiibye mutya muli mutya musuze mutya ebyo sinzira okubeera nga otulabira omanye obudde bwa bwanjawulo. Nze Sonko Muhammad okuweereza programu eno tuzze okukyalira ku Nakafu Lydia again. Wayisewo ebbanga eriwerako kyanga mubaleeterako ne twatandika naye mabega baziba tugoberera programu kuva gye twava emabega kubanga twakamufuna ino olubuto mu kuzaala kulabirira mwana n'ebirala ebifaanagana kwongera naye anaasirika kweri bebi ndaba kutawanya tufune kutumuwa. So tuli wa Nakafu Lydia wano tuzze okumubuuzaako wendi waneno naye kulaba ki ekigenda mu maaso. Bebi akuze nga bw'oyinza okubeera nga olaba bebi ali mu bbanga kikati emyezi 3 n'ekitundu. Kati ali ku stage kyakola ki? Atuula naye simulwisaawo. Lwaki tomulwisaawo? Akugamba nti akooye n'omugyawo. Aba akaaba ng'omugongo gumuluma. Mugongo guba gumuluma bw'atuulawo ennyo. Badde meyo batandika okutuula guba tegulina guma bulungi. Guba gulina kugumira ku myezi ng'emeka? Myezi ng'ena. Plani z'okumuzzaako ziri biki? Tebiriyo. Embeera eri etya bigenda bitya akabanga ketumaze nga tetukulaba? Embeera eri awo tuli awo. Muli awo mutyagezako okunyonyola. Essanyu lye nina ku mutima. Baana nayingiddeko kale mu kirooto kyange kubeerako ennyumba ennungi tayingiramu mazzi nange nina kutusannyalaze. Nga gy'oli ennyumba ng'oli wuwo. Okay. Bana okugezako baddiza akatambi emabega bwe twali ffenna I remember some time back Lydia alina obuzibu bw'ennyumba gye baali bali ng'ennyumba zaali ziyingiramu amazzi. So ne tuba nga tulina okuba nga tukwatagana nabo kulaba nga bafuna ku nnyumba. So by that time era nali nyambibwako mukulu wange Brother SB4 ne tuba nga tutetenkanya era abantu especially abatulabira emitala mayanja n'abalala abegattibwako abali wano ku butaka mwatuyamba nnyo kubanga mubaka akasente ke mwa contributing nga waliwo abayita ku side ene yange ku namba z'emala screen n'abayita wa Brother SB4 ne mbako kye mukola Lydia nasobola okubanga azaala bulungi omwana okufuna eddagala engoye abatuwa ku ngoye n'ebirala byonna paka gye twava emabega ena mujjukirayo mu maziga paka we twatuuka Samoya. Waliwo abali balina ebibuuzo nga mwebuuza nga mugamba yi Lydia yakyuka yava mu nnyumba nga temutulaga nga nnyumba mpya yafuuka n'aveera ndala mu nnyumba endala nga temutulaga twaddira yingiramu nko nate gye baali bali muli ate si gye baali bali balina we baali bali ewalala nga ennyumba endala weegenda mu maaso naye lwaki kino kyalwawo ye mwennyini baagaana okuva sayidi eno si we kyali mwagaana okuva eno
kati bano bwe baagaana okuva eno naffe kye twakola twalina okufuna ennyumba eri wano ne bazimba buzimbi nnyumba. So by that time omwami yali azimba wano ennyumba okulira nakumpi we bali babeera mu Kasenyi n'ebbanda bagita Bittu. So ne tusasula ennyumba ne Brother SB4. So twali naye ennyumba nesusulwako emyezi 3 egisooka. Brother SB4 n'agamba ajja kukomawo abeere nga yongerayo emyezi emirala 3 gyeriyo emyezi 6 okusinziira like ndowooza engeri gye mwalimu mukwasaganyizamu okuva sayidi eyo. Then twanoonya nnyo Nakafu yamekobeera mu nnyumba esulwamu busulwa. So nateesanga ne Brother SB4 ntufuna ennyumba nga yadduuka mu maaso nti weyabaye singa tufuna ka business kituyinza obba nga tumutetenkanyizaamu n'abeera nga alabirira omwana ate nga programs endala we zigenda mu maaso zajja obba nga abannyonnyola because tulina program ez'okuba nti ajja kufuluma agenda ebweru akuba ekyeyo bwakadaamu. Era bangi mwaleetanga nnyo endowooza nga zino n'aziwuliriza nga bo bito bwe biri. So ennyumba twagala obbategeeza nti wayingidde ng'ennaku z'omwezi mmeka? Nayingidde mu nnaku z'omwezi twadde tuli mu gwa 7 nga lumu. So leero 5. Wetukodde program eno banaye ng'ennaku z'omwezi ziri 5. So nga Lydia nga amaze okuba nga akola ki ng'ayingira mu nnyumba we bali we basula right now. Kati embeera ebiri bitya emabegako twaliko wano ne tukuleetera omufaliso tufunayoko n'emmere n'ebirala kati so mwayingidde olina plan ki kati? Plan gye nina yakukola wano nyaga nnyo nga tuli ku ddaba wali oyinza okuba kusinga. Plan gye niko kati yakukola kubanga kokola mazima wetaazibwa kuba buli ssaawa omwana aba alwala senyiga ye taggwaawo. Senyiga ye mungi by the way wali everywhere. Era obwana obuto bwonna gy'oyita obusanga bugira senyiga. Taggwaawo pampa za buli lunaku okulya. Leero eri gye baleeta twagikwata mpola. Emmere? Twagenda okuva muno ng'eweddewo. Naye eri yasooka mwagyonoona. Twagyonoona. Nga mumanyi buli kaseera bigenda bba bijja. Naye kati twayiga. Ebyokukola wano plan ki kati? Tonalowooza ku byakkolerako wano before genda eri wala gy'oyinza kulowoozaako? Kye ndowoozaako yala nsooka kingira nga nkolakolako wano. Awo nange nfulume nkolere mwana wange ne baganda bange. Ng'ogenze eri ku Bwakadama bwe wayogerako? Wano biki by'osuubira obiyinza okuba ng'okolakolako ddala biyinza okuba wanirirako ne babeezaawo? Kaduuka kubanga ebyokulya byo byanditundiddwa naye abaana tebaliwo. Abaana b'ekyambo aba university mpozi basuula muno n'aba abasinga obungi. Kati temuli kati ekisinga otambula muno byakunywa ebyo bwe bityo. Sente nga zivuddewo ez'akaduuka olina z'osevinzeeyo? Sikola. Ndowooza ku bantu abanyamba abamu. Okay. Ate bwe tunagenda ku pulaani y'okugenda ebweru okukola kyo otuuseewa ndagamuntu passport biki n'ebirala? Sina kye naakozeeko. Lwaki? Kubanga ebyendagamuntu baŋŋamba okunyanguya nga kuliko omulala alina eki ndagamuntu asobola ogenda okunkwasizaako. Okay. Kale bana tuzize okubuuza ku Nakafu kati so tubulye bebe ogamba alina emyezi giri 3.5. Mpozi omuntu amalinnya ki? Shiva Namuli. Olwo omukwano gw'oli yali agezaako okukwasaganyizaako omukyala gwe bamuyita Madamu Jennifer lwakuba ennaku zino ndaba yabulaabulamuuko alabika ali bizi alina ebimuyiri byamu. Tutegeera tusabe Katonda tulabe nga embeera gyusa mu kuba embeera ennaku zino nzibu nnyo. Kiki oyinza okugamba kati abantu abali abakulaba kuliko abantu bangi ba tiktokers especially abaana abali mu biyumba abakwanga ku magezi jangu eno tukole abalina kye baakuwangayo by that time. N'ekirala twakusambira n'embeera kati nga bweri waliwo ddala ekikyuseemuuko? Wekiri ekikyuse. Nga ki? Kikyuse. Nga ki? Ale eri nalimu obuto bungi. Naye kati nkyuseemu endabika. Waliwo abantu abaleko nga babuuza nga bagamba bannange taata w'omwana mwamulabako ne ŋŋamba nja kikubuuza gwe mwennyini obaddemu. Kuleka mikwano gye egimu gye gyajjako. Yajja nekola ki? Gyegyegira kuva ku mwana? Bajja naye tebaatuuka twali tukyabera wano. Bajja naye tebaatuuka kye kitya? Bajja ne bayimirira awo. Ewa? Awo ku nsonda y'ennyumba we baakoma.
nange nali ntudde awo nzioka nga abamumba banyi baali babeera ne taata w'omwana ne bayimirira awo ne bambuuza omulala nampa 5000 ne baddayo ku kkubo ne bagenda oba babeera muno kumpi balinyira awo balina akamotoka ke bagiramu balina emmotoka gye bagiramu taata w'omwana mukwano wa taata w'omwana mana oyinza oba tewafuluma oba tewayogera nabo saayogera nabo jasi omuyaja n'akwasa 5000 n'akwata ekkubo abo abali tebafulumiyo nga bali awo anti singa wafuluma noyogera nabo osanga alabika alimu mu mmotoka omwo gye bajja nayo teyalimu natuukayo n'otunulayo balimu basatu era babiri be bajja omu nayimiralo omulala najja nampa 5000 ate waliwo n'omulala yabaleeta buleesi baali tebamanyi eno bulungi bebi bamulabako bo tebamulaba baagala kulabula bintu oba gy'oli wazaala gwe pulaani ze ez'okumunoonyako omwana amanye famire n'ekika kye biki gwe tobiriiko oli ku ki lwaki oba tobiriiko ye kimulemye onoonya omusaayi gwe sijja muno ani agenda onoonya omusaayi omwana bataata banoonya emisaayi balimu batijja ebyo anoonye nga yadduka buvunaanyizibwa ate asobola okubunoonya kitegeeza gwe aba alina omunoonyako ifuna nti omwana yajja okukula atandika okunoonya taata we ye nga ye si bwe kiri olowooza singa osiriikiridde then nga n'abalala nga babuuza ku mukono gwo gwewabeeranga naye oli gwe bayitanga omusawo nankabirwa ne wabwe gye yagendako kati kyotugambayo naye kyo kyenjagala tandika kukola ndina kawere naye nzigwawo ogwawo otya lwa bwomi nedda enjala tinotandika okukola omwana nsikambula ng'olimu n'enjala amazima ngisula naye yaluusa ogisula ngaebyokulya nga bizibuzibu nga bibuze mutumba aba tasombye musenyu nga tafunye kalimu tetulya mutumba oli omulenzi ye omulenzi wa myaka ng'emeka alina emyaka 14 alina emyaka 14 kati so mutumba afuluma muno nasombasomba muneeno omusenyu ne bamuwayo kye bamuwaayo kati yajja ne mugula yaawo emmere gye bamuguze ne mufumba ne mutakosa ne mulya so mutumba tafunye kalimu ka musenyu batafunye abo abagala okupoota olumu abamu tebamusasula agenda n'apootolo sente tebamusasula leero yakutera nga sinamulabako wali ali awo ku mupiira awo kati so baba tebamusasudde ebyokulya biba birina kubula biba birina bula mba mina sula njala mwenna naye omwana talina sula njala yaba alina okuyonka yaba alina okuyonka olumu aba simuwadde nga muwa amazzi nfumba omu amazzi gange ne gabeera mu kadomola amazzi g'okunywa kubanga amabere tegabeeramu pozi olina kulya n'onywa amabere nga lyokagabaamu ate gwe amazzi bw'oganywa tegayinza fuuka amata mwana n'ayonka tekisoboka kisoboka era namufunira akanywato muwaaga amazzi mangi ofuna amazzi nga gabuguma gaba ganyogoga olumu ne siina sukaali nensabirizaako abali ne bampa sukaali osabirizako maneba ne bakuwa sukaali kati okwata sukaali noteeka mu mazzi aganyogoga kubanga agokya ago tegamuyisa bulungi agokya gaba mubi ku mwana segaba mubi naye awo takuta omwaga nagaba galimu olususu nga ganyogoga gokyayo kyane nga teganyogoga tegokya gali awo makatikati nogakwata notabulamu gundi sukaali n'omuwa tegamulwaza ago naye nga gogafumba togajja bujja wali mwala ngafumba fumbira wali ewajjajja mu kiyungu ye wano waliwo taapu eri wali maaso naye nga gamukusa go neyebaka olwanganya kyenkana kibatampeko mmeka tanywa tampeko tewere nga kintu kya kikopo kiwere ekibeera wakati nakyo kubanga kaba kanuukaki obunywanto kemuwa buli mumanto obubeerako oba biruzi ebuzitowa muwa nanywa neyebaka obudde nebuyebaka nedda yebaka nazuka ayinza ozuka emirundi ng'esatu nga gwomuwa nanywa kumaza oba tomuwadde n'omwebbere nabeerako n'asika twe tumutwale
Nasikana nga teri kavaayo. Teri kavaayo. Ako nkamuwa ssaawa emu akanywa nto ey'ekiro. Awo ekiro amuteeka ku bbere n'abeera ng'asikaasika. Ekiro kusaawa nga mmeka bigezi ono omuwa ssaawa. Azuukanga ssaawa bwebaka ku ssaawa emu azuukawo ssaawa zigenda kwona mu 5 tazisukkangako. Ez'ekiro. Nga zigenda kwona mu 5 n'azuukuka ku 9 addamu zukka ssaawa emu. Eyokumakya. Olwazuuka ng'omuwa ebbeere nga beerako nga nuunanuuna naye teriba kavaayo. Liba terikuluma ggwe? Binnuma kubanga akasusu ako aba temuli mata kaba kaluma. Bwakanyonka nga kakalu. Kannuma. Omwana wagete embeera agenda agitegeera aba alina okunywa amazzi. Kale ate olwo emisana ebyokulya tanatandika kulya. Talya. Aba akyalina kubanga ali ku mata. Kale ekitegeeza kirina okwetaagisa ng'olina kulya n'oba n'amata. N'olya n'onywa n'oba amata n'asobola oyonka. Oba era tekiba tekimala naye yeetaaga okufunayo amata g'ente oba tanatuuka ku mata g'ente. Tanatuukako. Aba akyali. Naye nga simanyi kwanza amata jjajja lumu yabadde amuwanga n'agamba togamumanyiiza kubanga akyali mwana muto obwenda bwe butono. Gayinza omuyisa obubi ate nabo ne gamulwaza. Naye takulwalirirangako obulwadde bulala butegerekeka. Tusujjasujja naye ate nga tetusibwe omusujja ogumuluma ennyo ne gumugonza. Naye nga gwamulumyako ab'emisana n'ekiro. Kale bana abatula tuli ne Nakafu Lydia wane ntuze okumukyalirako okwo n'okucekinga ku bebi yali biki. Bebi akuliridde myezi 3 kati n'ekitundu atandise okubanga atuula. Mwebale nnyo buli omu yakola kye yasobola okubanga akola mu kaseera ako akazibu. Mukajjukira bulungi nnyo. Mwebale nnyo lumu kyasobola okubeera nga akola. So alina bwe yatuuka era alina ennyumba empya kati mwe yazze. Yatandise okubalibwa emyezi 3 ng'ennaku z'omwezi lumu guno omwezi ogw'omusanvu. So tugeza kulaba ate nga tuwatanya tulabe ate embeera eyinza kubanga etambula teyinza okubanga ekola ki nga eddako mu maaso awo. Kitegedde bulungi nnyo. Tujja banga twongera okubanga tumuceekingako tulabe ne kati ebyokukola tewannaba ebyokulya kati bizibuzibu. Ozamulidde pulaani zaakubeeza omwana afuna ku mazzi awo n'anywako agali mu sukaali n'asobola okwebaka ate n'atuusa olunaku olw'enkya n'oluddako. Naye na puroguramu ey'okugamba nti eyagala okufuluma eggwanga agenda kolwa bwakadaama. The good thing omuntu gwagenda okulekera omwana wano waali jjajja era yakkiriza bulungi nti omwana ajja mulabirira kati omwana ali myezi 3 n'ekitundu. Tusuubira nti singa abatambuza emyezi emirala nga 5 nga December January asobola okubanga alirodde okugenda ebweru n'akuba ekyeyo omwana ajja bbanga naye atandise okubanga ayavula ng'omwana ndooza nga ali myezi nga 7 8 around there weewatyo kitegedde. Naye endagamuntu ogambye tofunanga passport tofunanga n'ebirala. But I remember naliko ne mukwano gwa Calvin Kayanja n'atusuubiza mpoze esimu gye tukozesa eba nange esimu yange yafa. Yali ekolanga kamera kati mbali nyagala kubira Calvin ndabe kyayinza okutugamba. Tujja kufuna time kubireko tulabe. Kuba Calvin yali atusuubiza n'atugamba nti ajja kukolerako byonna ebyokugenda ebweru kukola ki kuba ekyeyo lwakuba mbadde sinaba kuddamu ate kubanga nkola ki nga muwulizaako. So weekityo naye tujja kubanga tumuceekingako tulabe wanaabanga kye yakusuubiza nga akyali willing kubanga akikola kuba yali agamba agenda kujja kukyalirinako mukulu Calvin Kayanja. So bana abalabe Calvin Kayanja mumutaapinge mumujukize nako mumugambe nti yali agambye okuyamba ku Nakafu Lydia kubanga kawo namukonako ku simu nga munonyako kuba nalinga nakola program naye buli lwakubiri naye nga sikyamufuna. So muyinza omutaapingako mukulu Calvin Kayanja yasuubiza okutwala Nakafu oba omuyambako byonna from ndagamuntu passport buli kimu kyonna Nakafu agende ebweru akube ekyeyo. So abamulabyeko Nakafu omugambe nti ali ready baby kati akuze uyu agenda tandika kubeera nga tandika kubanga yavula mpozi basooka tuula ne bakabavula. Basooka tuula ate nga atudde n'anywera. Atudde okay. Kati so bali batuyamba ku process on nagende bulu nakola kuba bwerativu obuliwo emyezi 3 gy'ennyumba singa giggwako tetumanyi ennyumba eyo egenda sasulwa sente zigenda vaawo endala kuba abantu bayamba omuntu nabone otuka ne bakowa nga bagala omuntu okola ekyo standing kuba ennyumba Nakafu gyali mutu apangisa ennyumba ya dduuka twagala abeeko byakolerawo ebirala ennyumba ya mitwalo 11 then n'amasannyalaze ga mutwaje mitwalo 12 naye olaba ekyokulya kibula n'asiiba n'asula then ezinapangisa ennyumba ze zinaalabika
kitegedde Brothers Beef ali atusubiza nagamba ajja kukomawo okwo abeerenga like ebintu bamwongerako ne tukyamulinzeeko ko nakimanye ne time ojaba nenga nkona ku kasimu ate abeerenga najja tubeerenga tuwongerezako kinaaba kikola ki kinaaba omujjukire SB4 omujjukire mutumireko okwo omuyita omukoowo tumirako SB4 Brothers SB4 ono kyago bayita mami Fati yakuwa sente z'ebyenda edda emabega omujjukire Okay, kikyo tugambayo era ko tugambayo kuba twagala kuta tubeerenga tudduka ne tuwagadde tujje tukubuuzeeko tukaseno kakasa nti wayingidde ennyumba because landlord abadde akuba kasimu nga yeetaaga balance we gwe twali twamusuubiza w'emyezi emirala 3 ne mugamba nja kubanga nzira kwate tumusanzeewo olwaleero bane nakafera okuyingira ennyumba reason being ennyumba twasula gye bazimba kati ebadde yakajja bagimalirize munda ne bakyagizimba egenda maaso waneeno era bagenda basino kubanga bagikuba plaster so webito aho tugambayo kakyakalala abantu bagambe mbagamba kunyamba naye naye yogera nnyo ndaba yogera mpola tebawulira sina manyi sinali anti kedeni awo toyogera ddala kuba batebawulira naye kyembasaba bannaye abangaba bonna okunkwasizako genda okukola ndagenda kukola koyo okutuula bana owentuula sina kyenfunanga nina okusasula ennyumba yiyo nazaala omwana alina okusoma alina okulya nange nina okulya naye nsaba mwenna abangamba okunyamba munyambire ddala kale koze ne Angel Marina no kamera nyongere okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio agala okunyirira decoration ku mukolo gwo makeup wo mulembe okustyling enviri ebifanagana kongebyo nebyokunyirira tukwate Betty's Touch and Beauty Studio asangibwe buloba ku luguudo luyitamu oludda ensangi ajja kubanga tukolako obulungi nnyo nyiri ddala ate na nyongere okujjukiza nti gwatambula okomangu nga feri ya Uganda tukola airport pickups singona abanga otambule naffe tuna ka percentage ke tujjamu akatinti nakatuyambako ntugula amafuta ne tuvuga nti byate nga tukakuba naffe abeetaaga okubanga beetaaga obuyambi n'okuboocha ekyo tusobodde okubanga tukola ki nga tukola so mutambule naffe tubakomyewo abave bweri w'eggwanga book with us enamba yo gye mulabawo 0706794729 tubeerenga tukundona ku kisaawe entebe tukuvuge safely pake wake wa ku mulyango. If we keep on communicating ne bwoli boddayo tusobola okukimeewa kandi tukudugusa ku kisaawe no ddayo n'ogenda n'obanga ate otitenkanya ate tusobola okubanga tutambuza obulamu wannawali nze Sonko Muhammad nkoze ne Angel Marina ku kamera tubadde Nakafu Lydia ntuze okubanga tumukyalirako kubanga tumubuuzaako kale mubeere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.